Bannantamegwa ba liigi y'eggwanga abandejje Elites beesunga kuwangula ekikopo kya Nkumba Open ng'entandikwa ey'okuzimba ttiimu empya eneebayisa mu sizoni y'omwaka guno. Omutendesi Johnson Kawenyera agamba nti oluvannyuma lw'okwetaba mu mpaka za Africa ez'omwaka guno ezaali mu ggwanga lya Tunisia, abazannyi 6 abaali mu ttiimu ye baamala emisomo ne baabulira ttiimu. Ono era atubuulidde nti kino kye kyamuganye n'okutwala ttiimu mu mpaka za Genocide ezibumbujjira mu ggwanga lya Rwanda. Tulina abazannyi nga 6 ku bagende Tunisia babadde bamaliriza, omu kuba atagenda, so tulina abazannyi 7 abavudde ku ttiimu. Kati tugezaako kuzaawo kyekitugambisiza nti soke tujje kuzina empaka omwaka ogujja tomanya we tunaba tumaze otereeza tujja genda kuzina. Empaka za Nkumba Open ndejje zitandise na kuwangula ginnaayo eya Uganda Christian University yeekubye obugoba 3-1. Ndejje era ewangudde Nemo Stars obugoba 3 ku bwereere. Ate yo VVC esoose kuba KCC obugoba 3 ku bwereere. Ate neewangula abategesa aba Nkumba nabo obugoba 3 ku bwereere. Ogw'abasajja Nkumba ekubye Police ne KVC obugoba 3 ku bwereere. KVC eyayawuzzaamu ttiimu emu n'egitwala e Rwanda efuuse kimpe ekyekubire mu mpaka zino kubanga ne Police bw'egikutteko naye egikubye obugoba 3-1. Air Force ekubye Lorias obugoba 3-1 ate UCU n'ekuba Ndejje obugoba 3 ku bwereere. Empaka zino za kukomekkerezebwa olunaku lw'enkya. Sam Mpoza, NTV.